Essula ey'okutaano. Kubanga tumanyi nti obanga ennyumba yaffe ey'ensiisira y'omu nsi eryabizibwa, tulina eyazimbibwa eva eri Katonda, ennyumba etaazimbibwa na mikono, ey'emirembe n'emirembe ey'omu ggulu. Kubanga tusindiramu eno nga twegomba okwambazibwa ennyumba yaffe eriva mu ggulu, bwe tulyambazibwa mpozi tuleme okusangibwa nga tuli bwereere. Kubanga ffe abali mu nsiisira eno tusinda nga tuzitoowererwa, si kubanga twagala okwambula, wabula okwambazibwa, ogwo ogufa gulyoke gumirwe obulamu. Naye eyatukolera ekyo ye Katonda, eyatuwa omusingo ogw'omwoyo. Kyetuva tuguma omwoyo ennaku zonna, era tumanya nga bwe tuba mu mubiri tuba wala Mukama waffe, kubanga tutambula olw'okukkiriza, si lwa kulaba. Tuguma omwoyo, era kino kye tusinga okwagala, okuba ewala omubiri n'okubeera Mukama waffe gy'ali. Era kyetuva tufuba, obanga tukyali muno, obanga tuli wala, okusiimibwa ye. Kubanga ffe ffenna kitugwanira okulabisibwa Kristo w'alisalira emisango. Buli muntu aweebwe bye yakola mu mubiri, nga bwe yakola, oba birungi oba bibi. Kale bwe tumanya entiisa ya Mukama waffe, tusendasenda abantu, naye tulabisibwa eri Katonda. Era nsuubira nga tulabisibwa ne mu myoyo gyammwe. Tetwetendereza nate eri mmwe, wabula okuba wammwe kye munaasinziirangako okwenyumirizanga ku lwaffe, mulyoke mubenga n'ekyokubaddamu abeenyumiriza mu maaso, so si mu mutima. Kuba obanga tulaluse eri Katonda, obanga twegendereza eri mmwe, kubanga okwagala kwa Kristo kutuwaliriza, nga tulowooza bwe tuti ng'omu yabafiirira bonna kye baava bafa. Naye yafiirira bonna, abalamu balemenga okubeera abalamu nate ku bwabwe bokka, wabula ku bw'oyo eyabafiirira n'azuukira. Okusooka leero kyetuva tulema okumanya omuntu yenna mu mubiri, okumanya newaakubadde nga twamanya Kristo mu mubiri, naye kaakano tetukyamumanya nate bwe tutyo. Omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekiggya. Eby'edda nga biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Naye byonna biva eri Katonda, eyatabaganya naye yekka ku bwa Kristo, n'atuwa ffe okuweereza okw'okutabaganya, nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini, nga tababalira byonoono byabwe, era nga yatuteresa ffe ekigambo eky'okutabaganya. Kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo, Katonda ng'afaanana ng'abeegayirira mu ffe. Tubeegayirira mu kifo kya Kristo, mutabagane ne Katonda. Ataamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe, ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye.